n'akatono abavubuka ke bayinza okwekolerawo mu katwala. You see, simple things like MCs. Kati bino simanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Emitembo yavayo n'ababuusa n'abagamba nti no ebyaddala mukolera abo basajja naye abasajja tebabaagalangako era tebali baagala. Abasinga ne bavayo ne bamuvuma ebigambo byali bingi nnyo. Ndowooza olunaku olwaleero omuzimu obagamba nti no emandwa Bwaniika emukuuma etandise okubeera nga yeeyoleka mu lwatu. Abakulu ababadde bakolera NRM wetwogera ssaawa zino eno abasinga bali mu kukaaba. MC Katsi wamu n'abalala Alien Skin naye mu maaso awo akabya amaziga biki ebibakoleddwako byonna mbikuleetera gwenda kubeera nga binyonyoka. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye naye nga tetunagendayo vidiyo eno mbadde nsaba osooka ogibereka like ebirengesa otambulituukirawo bonna abandiyagadde okumanya kweno information naddala abakomulezi bonna abali mu National Unity Platform Team His Excellency Robert Kyagulanyi musembereko wanene eno vidiyo yammwe gwatana subscribinga nawe subscribinga weegatte ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga MC Katsi wali esimu yamukubiddwa ne bamugamba nti no babeetaaga nga ba MC. Mujjukire mulungi tino yakulira ba MC ate last month obagamba guno mwaka nga gutandika yali alumba nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi nga bamusuubiza kasente mu biseera bya elections era bali bamusuubiza 1.5 billions nga ba MCs bagenda okubeera nga bakola ki nga bafuna. Olunaku olwaliro yakeddeyo bulungi n'okutuukayo ne bamugamba nti no faba NRM tetwetaaga ba MC twafuna ba DJ Nimrod wamu n'abalala ba MC Kachaina ne twamala kugambye yabadde ayagala na kuzirika vidiyo nayo gide bigambo byabadde bingi nnyo ate wetwogera ssaawa zino mujjukire MC Katsi alinamu obu influence bwo butonotono mu set house Obunkenke butandise okubeera nga bweyongera. His Excellency Robert Kyagulanyi agambye nedda nze buli abadde akolera NRM ssaawa zino ayagala kujja mu NUP tetugenda kubeera nga tukola ki nga tubakkiriza. Njagala kumenya mu comment section Bobi Wine abakkirize yes or no. Sokola bibiki ebyabaddewo tumale tweyongereyo ne bya Alien Skin. So what's up, how you doing? My name is MC Katsi. Apparently I put some tweeters on MCs getting money that was handed over to Mr. Frank, I think is the spokesperson of the government of Uganda, as in PR and management. He told me to be here at 10 o'clock. As you can see, you can't cross that path unless you have an appointment. I've been here for almost 2 hours and they told me I have no appointment. They're all not picking. But this is it. Ola man government ya Museveni eno. Bobi talina nnyo kyabasinga naye n'akatono abavubuka ke bayinza okwekolerawo mu katwala. You see, simple things like MCs. Kati bino simanyi ssaako myoga bye mulimu. Imagine bameka abalala batwala ezo. Nze I'm not standing here because I want money for MCs. I've managed to work my life very hard. But you make me come here at 10 a.m. in the morning, Buza Nimrod, Buza Mr. Henry, Buza Villa. I left work at 5 in the morning and I'm here at 10 in the morning. You're all not picking. And the last person, Ankuto Manyiwa Ngambye, government ebadeko emyaka 4 tebadde na bakats. I'm 40 years bro. Ebadde mu bakats. Nga tusanyusa abantu. Mwemirimu mugifunye wano. Technical know who you think you rule the whole world, but that statement mu government ebaddewo emyaka 4 tebaddewo na bakats. Nze kyenaze wano kyabadde simple. Mwafunye 1.5 Mr. Frank mwafunye 1.5 billion shillings. Nze nenjamba gamba ba MC be asavaya aba Central abe Mukono kale kakole Mukono Mbarara Kampala. Nemulina ba MC bamwe ekifaananyi ekiri awo. Waba MC mwabajja wabo. Then somebody else told me nebagamba this bid was made in Jinja for political show hosts. Nengena nembuza bakanere abakola the people who do political shows oyo mwami akola ku Radio 4 bona tebabimanyi. So Mr. Frank, you're a communication manager or something like that of State House. Mr. Mulaba Bobi wabakubira wali ku ground tabawa sente na baba Hope nemwe ne Hope entono gye tuba tufunye entono bwet era abasajja mwe bagitwala kati olabanza asobola okwogera ba MC bakola kololo bugolobi bya known olaba nazo muzitwala olezo myoga bikola bitya
Man, I found the muhoz tuyambeko. These people are becoming too much. Me, I have my people in government. Musibya abantu abatuufu bonna mbasibye ne temwagala mawulire. Ne abantu abamu na sente batwala za bwerere. Like really. Kumulimu gwo. Abana be Kampala bano ba MC bano Central. Kwatako ekitundu kibawe. Nze kyekyandeese wano. Bronze sikedde wano mba me broke human being. I'm not rich. And I'll say it again, but I'm not broke. But I know kids suffering. We worked our names here. Let it be even a political analyst. They worked their name there. A TV presenter worked so hard for people to believe they can, to have all these followings. But as I tell this side, but Uganda, get me influencers to help the campaigns and post the campaigns. Nga mukyatwala zino ezaffe zino zetukoleredde ng'ensi yonna eraba. You people MCs, you've seen them. MCs are not like, you've seen us. I can't cross that border, man. There's security. Frank, you told me to come here at 10. I'm going to show all your messages of your PR. I can't cross that place. I'm going to show all your messages. You know me, I keep my information, screenshot, and keep it. Now, your PR told me to be at 10. Now, right now, he's telling me those are the orders. Now, he calls me and tells me Museveni has been here 40 years. Has it been because of MCs and cuts? Perfect. I didn't record the call. I have my messages. Njagala onzite. Nga bonsuubiza. Njagala onzite. Ndabe wanajjula. Solo tinagivaako okolako mwana waakolako. Oyina muganda waakolako. Njagala onzite. Nzita. Omwana yakumala. Nzita ndabe wajjula. Nzita ndabe gowona wangala. Nokungula enseno. Tontisa na kufa. Kuba already psychologically wanzitadda. Physically wanzitadda. Mentally wanzitadda. Wakwata ba wange yingini yambazira no mwewala ko sente. Okutabuka n'omusajja oyo byonna byonna byava kugwe. Niyo kinana. Natabuka n'omusajja oyo byava kwani. Omuntu yenna bw'aba alina ekintu kyali akukoledde mu bulamu bwo ne wabanga kunyiza kwata ebirungi byakoledde bigate n'ebibi tewegattanga ne ku muntu ayagala omujja mu bulamu bw'ensi tokolanga olukola okutta omuntu alina ekintu kyakoledde just kabakadde mba nkusoseyo busosi ngoba tomanyi nfaayo just mba nkusoseyo busosi tewegattanga mu luko olutta omuntu teyefiira tewali nsonga kikwegasa n'abantu bankuba kutuuka kwagala kufa ng'ogamba nti nkuvuma gende wawabire emisango gyo egy'okuvuma emisango gy'okutta ejja mada ejja aggravated robbery giveemu njijukirako ekirungi tuula wansi ogattegatte ebirungi byange obale n'effumu lye nnakusikamu omusajja gwazaalamu abaana lyakuyisaamu lye nnakusowolamu musayi ne gufuuwanga ente n'enkuwalula nga sikusobola ng'ozita wooli munene bala obulamu bwo gye nnabujja ne gye nnabutaasa n'enzirukanga embwa ng'omuzimu noonya piki noonya emmotoka nkutaasa obulamu ng'akwebakako yali kufumise olw'abaganda be temutwogeza temutwogeza kwa wetunayogera bijja twaliramu bangi akakalina obugola kalinga sweet bomb wansi katono nnyo waggulu kanene kale awo kalinga katuni kalinga sponge bob kanfuukidde nno nako omusambwa naye nange saakasiima n'abalongo saabasiima